ayanjuddwa nga balonda abakulembeze b'abakyala ku mitendera egy'enjawulo. Amyuka ssentebe w'ekibiina ekya NRM Moses Kigongo ono wasinzidde n'asaba naddala abagenda okwesimbawo kubanga nate tebalwanira bukulembeze mu nteekateeka ez'okulaba nate nga balondebwa. Onagamba nti kyokka kigenda okubateeka ku buwanguzi naddala mu nteekateeka ez'okulaba nga batwala ebifo eby'okwesimbawo. We are very proud of you. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga okulangirira enteekateeka z'okulonda n'okujjuza obukiiko bw'abakyala okuva ku byalo Emeruka Division District okutuukira ddala ku bukiiko bw'abakulembeze ab'oku ntiko okutandika omwezi ogujja, aba NRM batongoza kakuyege okwaŋŋanga oludda oluvuganyamu. So we are ready to mobilize and coordinate, but as members of parliament we request for facilitation. Nenda okusaba abakyala okusingira abeiganga twali twakava ni Women's Day okuva ku wansi ku kyalo nti tulija okuba nga tutambulamu nga tweteekerateekera okulonda obukulembeze bwaife. For us, especially those in Buganda region generally, to identify those who still have the real values of the NRM as compared to the other. Haji Moses Kigongo n'abalala basisinkanya ababaka ba Parliament y'abakyala ku kadda ya NRM okwongera okubakootira okuwenja obuwagizi. You must behave very well. You don't need to quarrel with the people. You don't need to fight people. They know you know, but use the language, the language you know properly. Use the knowledge you have properly, so that everybody can go with you. Sabakonzi wa NRM Rosemary Seninde n'akulira abakyala mu kakiiko k'ekibiina akafuzi Lydia Wanyoto Mutete nabo balambuludde ku kigendererwa ky'ensisinkano. Tuli mu mwaka ogusooka bukyanga NRM weebwa obuyinza buno. N'olwekyo twagala emirimu gyaffe gitandike kati. Tugenda okutuuka mu 2026 nga ddala manifesto yaffe tugituukiriza era nga bannayuganda ddala basobodde okufuna ekyo kye twabasuubiza ng'ekibiina ky'NRM. It's very important, ladies, that we have our women council person who is NRM, who is now going to be in charge of the 30% that comes to the parish every financial year. Am I clear on that one? Saba Minister Robina Nabanja era omubaka omukyalo wa Kakumiro naye asabye ababaka okukola ennyo okulaba nga NRM eddamu okuwangula ebifo bino. Mobilize our village women the moment they are NRM finished, then because that is how they descend up to the national level, isn't it? And therefore, we have a duty to perform, ladies and gentlemen. Let us all focus our efforts to make sure that we get victory for NRM. And I know we can do it. Kakuyege campaign n'okulonda byonna bitandika mwezi gujja bifundikirwe mu Gw'omunaana. Bikusakiddwa Amala Muhammad ne Wandulu Bone, Crossroads TV.